ng'oggyeko disitulikiti y'e Luweero ewali ensiitaano y'olutalo olwaleeta gavumenti efuga mu buyinza. Disitulikiti y'e Mubende y'emu ku z'enkizo omwatandikira olutalo lwa 46 naddala enkambi y'e Kabamba ewakubirwa essasi eryasooka era eryatandika olutalo. Kyokka newankubadde abatuuze b'e Mubende bakimanyi bulungi nti bankizo mu kubaawo kwa gavumenti efuga, wakyaliwo abagamba nti baafiirwa ebyabwe kyokka nga nakati tebalaba nteekateeka za kubaliyirira. Muzeeyi Mergedo Lwama nga kati wa myaka 73 mu kayumba kano ak'obuzigo obubiri mwawangaalira ku kyalo Kisumu Central mu ggombolola y'e Kasambya mu disitulikiti y'e Mubende. Lwama atubuulidde nti ng'olutalo luno terunnatandika yali mulunzi wa nte Nakinku era ng'alina ekiralo ky'ente ezisoba mu 100. Mbu kyokka ng'obusambattuko butandise, ente ze ezisoba mu 8 tezaalutonda olwo nga gavumenti y'Obote ebataddeko olukongoolo nti be baali baliisa abayeekera. Bwakya ku makya emmundu ne zivuga e Kabamba, abantu bangi ne bayita wano nga badduka, abamu twasimbira Kasambya, abalala yindi eri okuyisa e Kasule. Kakati abasinga bonna ebintu byabwe tebyasulawo, byasula bibuze. Kakati ogenda okunoonyereza nti ente zaffe zibuze zizze eno ziraze eri, nga tufuna amawulire agagamba nti abaserikale bazitutte. Mbu kino kyamuzannye emabega mu byenkulaakulana kubanga ku nte zino kwe yali yeesigamye era nga mwajja ezibeezaawo amaka ge. Nali embala nti nange nvuddeyo ntuuso omuntu nga ntegeerekeka nene ennyumba yali ennemye okuzimba. Owulidde kakati olwo nawulirira ddala nga naddirayo ddala emabega. Bwe olutalo nga luwedde azza lafuba n'okwekubira enduulu buli waasuubira nti ayinza okufunawo obuyambi bwe kiba kisoboka aliyirirwe nga banne abalala, naye empaawo kyafunye. Natuuke wala RDC Mubende n'aŋŋamba musooke muddeyo mulindeko. Muzeeyi yagambye nti akyalina ebimutawaanya bingi ajja kubaddesa obubaka. Ebbanka limaze wano okugenda mu myaka 2 naye mwami Lugwama ono simulabangako mu ofiisi yange nga ndeetedde ensonga eno nti alina ente ze zeyafiirwa. Sabbiiti eno nga 26 omukulembeze w'eggwanga asuubirwa e Mubende ng'omugenyi omukulu ku mukolo gwa Meeno Nula. Muzeeyi Lubwama agamba nti alaba nga kano ke kakisa kokka kasigaza okutegeeza omukulembeze w'eggwanga ekimulumidde ebbanga. Ebintu byange ebyo byanyagwa kubanga ye kati yafunamu nze sannafuna kubagizenga mukwano gwe. Muzeeyi Lubwama si yekka alinze pulezidenti okumwatulira ebimuluma. Abatuuze b'e Mubende bagamba nti kye baagala pulezidenti kwe kubannyonnyola enteekateeka y'okufuula Kasambya disitulikiti eyeetongodde kubanga kino buli lw'abasisinkana azze akiddiŋŋana. Pulezidenti Museveni mu kamwa ke yasuubiza Bannakasambya olw'okuba nti bwe yalwanirira olutalo luno n'agamba agenda kubasumusa bafuuke disitulikiti eyeetongodde ennaku z'omwezi nga 3 January 2011 ng'ali ku kisaawe wano e Kasambya ku District Administration School, naye n'olwaleero ekyo tannakituukiriza. Kuno bagattako n'ekkubo lya Lusalira Kasambya Nkonge erimaze ebbanga nga terikolebwa so nga n'abantu abali we lirina okuyita batandika dde okumenyebwa emyaka 10 egyakayita. Okuva lwe baapima mu 2015 na guno gwaka ne batupima ne tutandika ne foomu ne bazituwa twazijjuza bulungi nnyo ne batubalirira mu mbalirira okusasula bukwali kugenda okutuuka ne bagamba batuggyeko. Twogeddeko n'omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino n'abaako by'atangaaza. Gavumenti teyinza kukola kugenda mu maaso nga tomaze kuliyirirwa. Wabanga wabalibwa manya nti ojja kukola ki. Bwe bajja ku lisiti tuleetere erinnya lyo nti ddala nziba nzija ku lisiti. Barbara Nariso, NTV Akawungezi.